omubuuza omwana aluma atya tamanyi. Njagala SB4 gwazuulazuula ebintu ebyo ebyekisirusiru. Genda obuuze maama Fiina oba amanyi bwe basindika omwana maama Fiina. Fiina adda kwani? Ani adda ku Fiina? Waliwo olubuto lwavaamu. Taddanga mufuna musajja. Teyafuna pengepenge. Nkiddamu. Mama Fiina si yazaala Fiina weewaawo. Binjugira mbimanyi. Ne bazadde ba Fiina yabadda. Mbo obugere bubeerako envunza laba nnoono. Naye gwe woosubwa. Kanveeyo mu bugere ndeko. Obudde nga bunzirukako emisinde ngenda kukola ntya ebintu bino. Sigenda bitwala mu gundi. Mukiro mu pumbi. Kale. Kasooke ngende ku Balamu. Nga sinagenda ku Balamu. KDF muwulire. Bino ebyokuba waana mu palamenti tebibaleetera okwematira. Tebibaleetera okwematira mu bafutu soja ne bagundi ne muvimba. Olusozi lweyongedde. Wano tulina okwongera okuleeta accurate information. Mulina okutambuza accurate information. Mulina okuleeta accurate information. Mulina okubeera abazibu ennyo to expose those fools. Mwekamba buulire ba KDF omulimu gw'omulina. Olunaku lwe munassa ekikowe nti lwe lunaku lwe munaalaba nga buli muntu abaddeko ssaaba apart from Ssaabasajja kubanga oyo yabeera muzaale. Naye buli muntu abadde akulira institution yonna mu Uganda tumala muteeka mu kkomera okutandika ddala ku Museveni. Buli yali abaddeko Ssaaba Minisita azze alina kyamenya mu ministry eyo anaabeerawo nga mulamu agenda luzira. Museveni Ssaaba Minisita, Ssaaba Poliisi, Ssaabalamuzi, Ssaabaduumizi, Ssaabasumba, Ssaabalabirizi. Mugenda luzira. Mmwe basajja mmwe mugenda luzira mmwe. Era mmwe ba KDF temugeza ne mwematira n'obwo bumeshoni obwo. Tumala bakunganya bonna ne tubateeka mu kkomera. Katumba Wamala ye yatandikirako okumenya poliisi. Ne baleeta Kayihura. Ne baleeta Byakagaba. Ne gundi. Okosoochola. Okosoochola ne bwoneekweka. Ojja kukwatibwa wanudde tujja basiba. Buli yali abaddeko Ssaaba Minisita nga wali mulamu. Mbabazi. Lugunda. Gwe simanyi Sokolodi, simanyi Majegere, simanyi Majegere. Kayihura. Na buli abadde minisita. Kaliiso Ssaaba Kaliiso. Ulira. Tewali gwe tugenda kuleka bweru nga mmwe muyimiriddeko okuta institutions ezo. Kambawo ekyokulabirako. Uganda erina constitution. Egaba emitendera, egaba obuvunaanyizibwa bwa buli muntu n'omusaala gwe. Ssente zagenda okufuna, privileges, amafuta, insurance, n'ebirala byonna, entambula, bisimanya n'agendako ebweru, anaawummula, ne mukazi we, n'abaana be, biki, byonna tubibawa. Ne bw'aba alina ennyumba tumuwa ssente z'ennyumba. Neekola omutendera olwa Better Uganda. Negamba bweti. Ku bintu by'okunoonyereza ku nguzi yatuwa IGG. Alina abakozi ne woofiisi ennene. Okuva wansi paka waggulu wonna wayagala.
ne privileges n'okurecruiting abantu beyeetaaga. IGIG kintu kinene institution namba erina n'abantu ab'enjawulo. Tubawa n'ebyokulya bukyayi bundaazi biki bannayina bagamba obundaazi obwo bunnuma olunaku lwendigwa mu ofiisi erimu obundaazi engano ejja kuggwa e Uganda. Obwo obukyayi obwo bubinika obwo bw'oba yagala okumanya abantu abanywa kyayi ku bessimu ku New Vision ku bessimu ku Vision obabuuza abaana mu department gye bayita commercial obabuuze ku kyayi bajja kugamba asimu ewire yanywe binika ya kyayi ati najjanga siridde emmere nga bikyayi bye bimbeezaawo nanywa kyayi ne bagamba wire mu mujjeeko ebbinika buli lunaku batuwanga kyayi ng'alimu sukaali nanywa kyayi kuna simu ku New Vision babuuze waliwo n'omwana omulala baali bamuyita Kateregga baali baatukazaako tibaaga kambiveeko bannange kansirike ffe twalina ebizibu byaffe wulira IGIG tumuwa bukyayi n'ebyokuliirako ffe ku New Vision baatuwanga kyayi yekka omukalu so ow'amata era nga ku ssaawa 2 nga nze nteranga kukola kawungeezi oba kiro bw'oba okoze kawungeezi ssaawa 2 muba mulina okunywa kyayi bw'oba nga okoze morning shift ssaawa 4 mulina okunywa kyayi ng'ateekwa okumakinga sure nti ye kyayi ayidde abaana beekozaakoza mbu tebanywa kyayi nanywa bikyayi mweno omusaaga tulina palamenti waliyo Kosase eriko ababaka abajjudde era nga ekulemberwa Ssaabakosase Chairman, Mr. Chairman, yes, Mr. Chairman. Tulina Parker. Tulina Parliamentary Assurance Committee. Bonna bakola kunguzi na kugoberera service delivery okuva mu government okutuuka ku muntu wa wansi. Tulina State House Anti-Corruption Unit. Fully funded with taxpayers' money. Bano bonna be mentioninze bayina emisaala okuva ku taxpayers money muni. Tuyina police CID what corruption unity. Tuyina courts of law ezikola ku anti-corruption courts n'ebirala. Owuliddemu Balamu ne Nammeere. Balamu ne Nammeere kawaayiro kyakabataddewo akatawa IGIG byatasobola. Ebyo byonna bibaddewo bitya mu ggwanga bye mulaba nga IGIG wali tetusulangako mu ggwanga nga tetulina IGIG. Tetusulangako mu ggwanga nga temuli CID. Tetusulangako mu ggwanga nga temuyindimu Paaka Kosase Assurance Committee and so on and so forth. Eggwanga lyatuuka litya wano. Balamu alyoka ajja agambe embu bonna abagasse lumu. Anti-corruption unit eri fully funded. Byatuuka bitya wano diro twasula mu ggwanga nga bano tebaliiwo bonna eggwanga ne lituukaawo. Balamu ne Nammeere bakola ki? Baagala kaloosa k'amazzi ate nga mmwe kaloosa. Bwe munaakaba wammwe mumanyi ebiro bye tuli mu mmwe. Wulira. Omulimu omukulu ogwa Balamu ogwamuweereddwa ne Nammeere kwe kukweka ababbi abakulu. Bino byonna bye mulaba bali mu rigimu change. Empagi z'obubbi zisigalewo zigende mbuziyingire mu muhoozi gavumenti. Bajjawo bano abato bakole abato ababbi abato abalala kubanga pillars zo bazeetaaga bazeesigameko. Balamu yagambye agenza okugenda mu bintu ebyo nga billions of money. Balamu y'omu ku babadde bafuna ssente okuva mu budget y'eggwanga Uganda. Balamu ssente yazijjawa. Ye yekka ye yategeka ebivulu. Lubaye teyategekanga ebivulu. Abitex teyategekanga. Bajjosi wuyo teyagwa eddalu. Balamu ye mutegesi yekka eyategeka ebivulu mu ggwanga Uganda. Balamu ssente yazijjawa.
ezo ze yewana mbuno ye si miliyoniya wabula ye biliyoniya yazijjawa akola mulimu ki Balamu yasoma ki organize institutions zino zonna ezikola ku corruption ziri luddawa report za Ssenyonyi zonna bazituulako CID eri luddawa wabula Balamu kyayagala ke kaloosa k'amazzi mumuwane na mmere yagambye mbwe kusomera abaana bonna jampitira abaana ku parade bakera kusaba ayi mukama tusabira na mmere ne Balamu bannange tojja kukola ate nga bwe weewaana leka abantu be baba bawaana bw'okola nga weewaano oba tokoze kyova olaba Balamu olw'okuba amanyi institutions ezisobola omusuula oba okubuusa abantu zibabikkula katambaala ku maaso kyavudde atandika okuzigabira emmotoka yali mu nguzi yagaba emmotoka yagenda egindi yakola bwati kubanga tayagala kanisa eveeyo egambe nedda bannange IG gyaliwa Balamu asinga IG sente Balamu funds yazijjewo ezitambula eggwanga lyonna IG z'atalina nga yalina mandate okukola ku ebyo byonna batubika katambaala bafuna akaloosa k'amazzi banoonya kaloosa k'amazzi kukola regime change ebiro bye tulimu mu bimanyi mmwe ebiro bye tulimu mu bimanyi mu ggwanga Uganda obubbi obukulu busibuka mu State House Balamu yennyini mubbi nammere yennyini mubbi Museveni yennyini yabawa obuyinza mubbi lwaki tebaempoweringa IGG lwaki tebaempoweringa CID lwaki tebaempoweringa kooti eziwozesa abakenuzi lwaki tebagira kukosase n'ebigundi byonna kubanga sente ezo zali mugamba mbunne ez'amalwaliro ziva mu palamenti ebitongole bino eby'omu palamenti obukiiko buno obugobereresa ensimbi y'omusolo gundi yaabwe eriruddawa ripooti zaabwe ziriruddawa ku nsonga ezo baminisita abagwa mu kategori bw'aba ayingira mu malwaliro yandibadde ne Minister of Health minisita aliwa kubanga ebibuuzo bijja kuba bingi abasawo bajja mugamba minisita tetulina kino kyova olaba minisita tabaawo bwagenda mu masomero Minister of Education alina okubeerawo lwaki baminisita bahead of department says lwaki tebabeerawo nga bali ne Balamu lwaki bwatuuka tasoka ku bizibu by'abano kubanga eddwaliro yes otuusa abalwadde bakugambye batusasuza ssente okutujjanjaba abasawo babuuze bizibu ki bye muyina wano ebisasuza abaana egundi ebisasuza abazadde eddwaliro ly'Embalala likugambe nti twasaba billions 57 okutambuza financial year abantu nga tebasasula ne mutuwako billions 2.5 kati okompe yalinge tebaba wa makati tebaba wa kota baba wa katonyeze kota ya katonyeze eddwaliro lyali lirina kutambulira ku billions 50 something 57 ne baba wa 2.5 billions nti ekintu kyabadde awaka nga kyakukolebwa omutwalo gumu n'ekitundu ebintu eby'omutwalo gumu n'ekitundu olina kuwa siringi 2.5 ku bintu bya mitwalo 2 n'ekitundu nakuwa siringi 2.5 nagamba yiyiza omwo 2.5 tebigula na nyanya nti wakiri tusiike nyanya ze tuba tulira ku kawunga siringi 2.5 zigula nyanya enyanya esokerwako ya 100 enyanya emu esokerwako ya 100 yabawa nusu 2.5 ku bintu ebibadde by'emitwalo 2 n'ekitundu kuba bwe tunagenda mu biliyoni zinga tuzikwatangako tojja bitegeera kyovula banabo bwe bajja nammere ye kyakulembeza kale wano bataddeyo biliyoni 1.5 olutulututu ku nnyindo biliyoni 1 kati munnakyalo weeri ebusaabaga simanye buki
bwawulira biliyoni emu n'ekitundu agamba banne bano abasajja baatubba gwomanyi biliyoni ng'ogyogeredde buduuda naye ng'omugisu yerabidde nti omugisu mu nnyumba emu ayinamu abaana 19 mu mukyalo omu ate alina olubuto lwa 20 abagisu gwe mu kuzaala obamanyi gwe abagisu obamanyi bulungi mu kuzaala gwe ayina ennyumba ya single room ayinamu abaana 20 mu mukazi ogwo ono waawano ow'omusanze naye waliwo oli ow'eri ayina 9 ate n'olubuto olw'10 waliwo n'ow'ebungoho kati ate ow'ewanaale ye ayina 17 n'ekitundu wabula bw'abakunganya n'abagamba lino eddwaliro lyaweereddwa biliyoni emu n'ekitundu abagisu ne bagamba bannaye ate ono badokita mutubba kyova olaba baminisita abatta bo tebalina we bali mu pikica naye mmwe mutuyita basiru eyo nayo nvuddeyo ngenze Mmengo ayi Ssaabasajja Kabaka tusaba osiime ogobe Mayiga n'Abanyarwanda Kawuki Kitooke Israeli Kitooke wagwansibirwa muteeka okuva Mmengo nagudde ku fayiro mumanyi Museveni bye yakola mumanyi Museveni ne Mayiga kye baakola okusuffocatinga Mmengo bwenkivaako ngende mu kigambo budde bugenze bwenkivaako ngende mu kigambo ate bingi nengenda byogera mu dakiika 3 atojja bitegeera kyesisobola kwogera mu dakiika 3 sisobola kukyogera mu ssaawa nnamba bakatikkira abaasooka Mayiga baali kwalaali nnyo ne bakola nga bakolera Buganda ate mu bakatikkira abo bonna balinamu bakwatanga ne ku ssente zaabwe ne bateeka mu Buganda era ne be bakolanga okuyita abantu okuleeta oluwalo n'ebirala bakuŋŋanyangamu obusente jjukira ebintu bya Buganda mwejja ssente byali bikwatiddwa nga bigenda bidda mpola bidda tebikola ssente just gamba bugambi nti n'embuga z'amagombolola zaakomyewo simenye biki simanyi buno byakomyewo obusente bujja katono naye ate ng'ebyokukola bingi kuba baali bazimba Buganda okola rediyo n'ebirala kati ne wajja Bugerere Museveni ne abantu Abaganda ne beeyiwa kukuba okumuggyako Museveni ne bagenda ku drawing board okulaba engeri gye basuffocatinga Buganda ne Ssaabasajja Kabaka n'okumalamu Buganda amaanyi ne babala nga Mayiga yagenda okimukolera era ddiiru y'okwokya amasiro Mayiga amanyi okwokya amasiro newankubadde twali tubibuuza Walusimbi kubanga Walusimbi ye yali Katikkiro by then 2010 Mayiga amanyi ekyokya Masiro ne Museveni era kyatambuza empiki ya Mayiga nejja neyingira mu nnyumba eyitibwa Bulange omusajja yakugambye information zituwa ziri very what fe information gituwa bagita UVV Uganda very vumbi munange Mayiga nayingira mu nnyumba nali obwakatikkiro n'atuula ne Museveni mu kaseera mpaawo kaaga Mayiga n'aleeta 1 billion shillings within months n'aleeta 1 billion mu cash si ku account mu cash n'agireeta mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka namugamba ayi Ssaabasajja ogunde ayi Ssaabasajja ogunde sebo nsense buse namugamba essente zino zivudde mu bintu bya Buganda
naye nga Museveni yanzimuwadde n'amugamba ebintu essente zino zivudde mu bintu bya Buganda naye ekibi mulimu abankuba enkokola bulijjo abakubba senga babadde tebaliiwo kunkuba nkokola senga Buganda erina ssente empitirivu ennyo Kabaka n'agamba bulijjo banziba bulijjo bakubba si bugundegunde jjukira abasajja baali tebabbanga bakamula nnyo ne bakwata n'ezaabwe ne bateekamu ezaabwe Mayiga n'abafuula ababbi Badani Mulikambu babbi basemwogerere bawalusimbi n'abalala nti babbi n'amugamba naye ekibi bayinamu enkonge bayinamu abantu abankuba ebikono senga tuba tubajjeewo n'osiima ayisa abasajja n'onzigirawo enkonge ezo zonna omusimbi guli mu Buganda ogutabangawo yazitwala mu kaashi kawumbi mu maaso bwe bati Ssaabasajja n'amugamba baani abakuba enkokola abanziba baani gubawandiika awo Mayiga n'amugamba senga onzigirawo gundi ne gundi ne gundi ne gundi ne gundi gundi ne gundi ne gundi ne gundi ne gundi ne gundi ne gundi nze ompa obuyinza ntereeze Mmengo osooka olabe Obuganda bwe buyitimuka omwezi ne guggwako awo ebbanga ne bakolekitinga n'addamu n'amuleetera endala ezivudde mu Buganda n'amugamba Ssaabasajja walwawo senga bano abasajja bavaawo bankuba enkokola nga ssente ziva wa Museveni Kabaka n'awa Mayiga obuyinza okuinstoolinga n'okugogola Mmengo nga Mayiga bwe yali akizudde bwe yali akyagala abasajja abataka abagundiivu bannakirembeka Waliggo bwe batyo bwe bagenda Mayiga awo wajja obuyinza obulonda abataka obulonda abakulu b'ebika obulonda abatongole ku byalo obulonda biki nga ssente yazijjanga wa Museveni ne zijja Mayiga n'akola structure mu Buganda waliwo abasajja abali abagundiivu awo abamanya abaali mu CBS era genda olabe CBS yedda si CBS ya Mayiga kwaliko akanyomero ak'eddoboozi lya Kabaka nga Kabaka bw'aba yayogera ekintu okuva ku mukolo okudda ku mukolo Kabaka lwaliddamu okwogera sipiiki ya Kabaka eyo bajja bagitemaatema wabangawo akanyomero k'eddoboozi lya Kabaka Mayiga n'alagira akanyomero ako kave ku CBS bakubengako eddoboozi lya Katikkiro teririiko nimbye teririiko Mayiga nnyikire mu mitima gy'abantu okusinga Kabaka gwe buli kyenjogera genda ng'okigatta ne bajjawo eddoboozi lya Kabaka kubanga sipiiki ya Kabaka baagikubanga nga bakubamu eddoboozi lya Kabaka ne bakuba ku bye yayogera ne bakuba ne balondayo akantu ne bakakuba bunaku okutuusa lwalidda ku sipiiki endala era naye kuba Kabaka talabikalabika bw'alabika ku mazaalibwa addamu kulabika ku matikkira bw'alabika ku matikkira addamu kulabika ku gundi kati sipiiki y'eddoboozi lye liba leeya nnyo kati lwaba ayogedde batematema sipiiki ne bagenda nga bagitema ebeere mu mitwe gy'abantu okunnyikira mu bwongo bw'abantu abantu babeere nga Kabaka waabwe abali kumpi buli lunaku aka kanyomero bakafuula eddoboozi lya Katikkiro Mayiga n'azimba structure mu Buganda abasajja abagundivu bonna bali balumirirwa Buganda bonna ne babagobawo abantu bannambooze Mayiga n'agamba agenda kugoba ebyobufuzi Mmengo n'alyoka agoba bannabyabufuzi bonna Mmengo ne bagijjako ebyobufuzi teri Kabaka ataba nabyabufuzi n'abeera Kabaka teri Bwakabaka buvaamu bwa byabufuzi ne bubeera Obwakabaka kubanga Obwakabaka kitegeeza bufuzi na bukulembeze bannambooze ne babagoba ku CBS politics ne bamugoba Mmengo Mayiga kwe kuleeta bakawuki ab'ebinnyo kwe kuleeta bamafiya n'abasimba Mmengo bwe mba byenjogedde si bituufu sidda ku internet
esente Mayiga ze yaleeta n'asiiga banne enzirombo bakatikkiro baali bonna baali babba mu Buganda nga basajja battu baali bateekamu buteesi. Kyova olaba Mayiga talina kyatya Mmengo. Kyova olaba bw'atuuka e Mmengo Mayiga ekitiibwa kyalina ku Bulanga ate Ssaabasajja Kabaka takirinaawo. Kubanga bali be yaleeta yabaleeta ku mission. Bo tebamanyi Kabaka. Bamwogerako wano mu abantu musobole okuwulira abo abasajja ba Kabaka ekigambo erinnya lye libabeezaawo mu mmwe naye munda mu bisenge by'amakolero ga Waaka Mayiga bw'amugamba ekintu ne Kabaka n'amugamba akola kya Mayiga. Eyo fayiro nja kugyongera ngireeta esingako awo. This is Uganda very vumbi. Awo we tuli tulina okwegenderezanga ensonga ezimu tulekenga okukyamuukirira ku buli ekiguddewo. Ssaabasajja yatugamba nti abazzaawo Obwakabaka baatuwa byoya bya nswa. Ababulimu beefuula wano nti batwagala so nga balabe tebaagalangako Buganda. Bwe tutunuulira ebintu ebyo kijjirayo ddala ekifaananyi ekituufu Ssaabasajja kye yayogerako nti waliwo abajja mu Bwakabaka nga basabye nti bazze kuzimba so nga ensonga entuufu eyali ebaleese kwali kuzimbulula. Ne bw'olaba Buganda etambula ng'edda mabega, abagitambuza nga bagizza emabega si bawala wabula Baganda ddala abali mu Buganda. Baabyogera lubereberye nti ekirisuula Buganda kiriva Mmengo. Okyalina ky'osobola okuwakanya ku ebyo ebiriwo? Ddala ekisudde Buganda kivudde wa? Buganda ekyalinga bwe yali? Buganda tulakukakasa nti etambula edda ku ntikko? Kitegeeza nti Buganda etambula edda mabega. Baayagala okuteekawo abantu ffe tunaawuliriramu emirembe, tubakkirize tulowooze nti ddala bantu baffe era bantu ba Buganda era bawulize eri Ssaabasajja Kabaka. Wabula abo bakola ekisoboka okulaba nti bakkakkanyiza ddala Kabaka bo beegulira ebitiibwa nga b'amaanyi okusinga Ssaabasajja Kabaka. Olwaleero Kabaka takyalina w'ayogerera mu Buganda gy'alamula. Era n'okulabikako ku mukolo guba mukisa nnyo wadde omukolo nga gwa Bwakabaka. Naye bo buli we tubanoonya, buli we beetaagira tubalabeko, tubalaba nga tetubanoonyeza na bunoonya. Kubanga beetega balina ekitiibwa kye bali mu kwegulira mu bantu. Mw'oluvaawo nga mulowooza nti nedda Kabaka y'abatumye. Abatumye tabeera Kabaka. Bakola byabwe kubanga be baagala okwefuula ba Kabaka. So nga teri bukulu butava eri Katonda. Obwakabaka kirabo kiva wa Katonda, gwe omuntu ssekinnoomu tosobola kyetuuma n'okibeera.